Bugumu olirabye lirimuka ebbugumu lingi essuubi lingi ate nebira expectations okwesuubi nako kulungi nsanyusira soka weyanjulira abantu abatakutegeera. amanya nze Samuel Walter Mukakulubega eyandabako nga nesimbyewo mu 2011 ku bwa president nkwebaza neyampa akalulu n'atasobola ku olwo naye ng'ate okimanyi bulungi nti y'omu ku ba presidential material bwe wasuubwa njagala okwebaza bannaffe bannalubaga south bo ketonye kekoleki abamaze dda okubuuka embeera ne bamanya nti ono ye mubaka waffe gwe twagala akaddako. Akalulu k'obwa president definitely yagalagaana kasatu general election kasiteeba mu ggwanga ye single most important activity eri obulamu bw'eggwanga mu byobufuzi mu mbeera z'abantu mu byenfuna ne population dynamics oba migration esobola okubeerawo. So tewaliiwo kintu kirala kyonna kisinga that general election. Era kati olwaleero Uganda esalawo kuli test mu kalulu ako ak'obwa president najja mu kiseera ekyo nga nze njogera nti tutuuse mu mbeera ey'okuddamu okununula eggwanga. Manifesto gye nakola yali ya liberational agenda naye ng'eyita mu kalulu akaki akakube ku bibiina n'abaki n'abantu. Bangi bagisiima nti yali nungi n'abavugadde bagisiima naye ate balowooza nti tebagitegeera ebigendererwa gyeyagala okukola ki okukoma. Olwaleero ndi musanyufu nti bwe ŋŋenze nga njinyonnyola abantu ab'enjawulo naddayo ne mu diaspora ne mbanyonnyola ne bagamba no kati tunoonye kuzimba a wider alliance. Bo nga abadiaspora baali basuse kulowooza tukole a kind of a national alliance for change. Era najja wano naye abakulu nga bakolagana n'electoral commission bayanguwa mangu okulandika bakizibikira nga bw'obadde olaba babadde bazibikira ekya people power n'ebirala bye tuyinza okwogerako mu lugezigezi olw'abantu abala okutwalayo amannya ago. Ndi musanyufu nti newandibadde ku olwo abantu tebakwatibwa mu babiri ogwa liberation politics okunyigiriza okugunda n'ebintu ebirala ebize mu kowe ebize bibaawo bibatuusizza okugamba nti tusaanidde amaanyi g'abantu gawulirwe, abantu abanyigiriziddwa okumala ebbanga baveeyo bawemukire ababakoze eki ababanyigiriza muki banyigiriziddwa mu mbeera y'obwannakyemalira obutamanya ŋŋamba owulidde banyigiriziddwa mu fugabbi misrule misrule and misgovernance okukuba kunyigirizibwa mu ngeri y'okufuga ng'ekibiina n'omuntu abafuga babafutubaddeko obufutubazi si mu ngeri yakwagala naye nga ebintu bingi ebibatuukako nga bawulira tebabyagadde. Sessola ayitiridde obusosoze mu mawanga ensimbi ezinaabuse ekonome egudde omusolo ogubayitiriddeko gubaleberera wano tebakyasobola kwewola sente nezitabayita mu nnyinda amagoba. Social infrastructure egenze physical infrastructure ekoze eki egenze n'enguudo zetugamba nti tuzizimba. Oluguudo lwa Uganda lwe lusinga okuba most expensive mu nsi yonna so nga si bwe lusinza okuba olulungi. Abantu babbibwa, abantu bakusasula sente zino. Debt burden oba ebbanja eriri ku buli mwana n'omuzzukulu dene nnyo mu nsi yonna era Uganda yegyasinza abantu okugundibwa okwo ate bamala babagamba nti babeeko bye boogera ku bye baagala oba oli member wa parliament emiggo bajja gikukuba ojja kuteesanga otunula wano ku kibegabega kuba bagitaani SFC bayingidde mu parliament. Bwe bagamba nti bakole ebibiina olufuluma wabweru w'omulyango gw'ekibiina miggo ya gaasi ani abikuba poliisi eyandibadde kukuuma amagye n'abalala bali muleeya mundu ziringa mundu okugundibwa okwo
bebagamba nti kabafune ba candidates oba presidential candidates oba member wa parliament oba kiki tebasobola nakukola consultations ebyokulonda vulugu ajjudde omutaka butaka okugujula mu constituencies ebintu ebyo byonna tebinyumisa tebiwomesa nakabululu naye nga kwotadde n'obubbi bw'obululu obususse ettemu erisusse abantu bafiira mu bululu abantu n'okufa ekifa mukoko zibere pandemics ezize oli nagamba nti tuliwo okulaba nti abantu baffe tebafa covid-19 tebafa AIDS tebafa naye ate n'oleka endwadde endala nezisanga bwe zaagala ne covid-19 yennyininyini mu kumuggalira anooba nga ate abantu bennyininyini bafudde enjala bafudde obutasobola ne covid obaexposinzeeko bw'oba kuba tiyagasi tolowoozaayo nti basobola bw'obateeka awamu bajja kufa kubanga masks n'ebirala bw'oleeta okulonda okuba ku NRM oteeka okubagunda n'obagunda kusimba mu migongo tewaliwo SOPs nga kati zonkoledde wano so embeera eyo yonna yeetaaga kuddamu kununula ggwanga okuliddabulula n'okuliddinganya manifesto yo nga ojja mu kampeyini za geno zirezo nga pulezidenti yali kiriya bannayuganda lwaki tebakuba attention abantu babaako endowooza abantu babaako endowooza gye baba nayo mu kiseera waliwo omwami bamutegye FKN y'omu ku bakyabadde ne manifesto esinga obulungi ku Amerika naye ne bwe yamala n'ayitawo bamutemula tebategeera muntu gwe baali naye Abamerika bakijjukira luvannyuma nti yali pulezidenti wa Amerika ow'ebyafaayo waliwo Sankara yajja n'alwana olutalo n'abeera pulezidenti akyasiima abantu be yali nabo ttiimu gye yali nayo abantu baali bamutegedde naye ttiimu gye yali nayo yamutegeera era bamala ne bamutemula so bannayuganda mu kiseera ekyo wano tulinawo Ben Kiwanuka Ben Kiwanuka oyo nze ye icon wange mu byobufuzi ye model role model naye njagala kutegeeza abantu tebategeera Ben mu kiseera ekyo era abagamba muligenda okuntegeera nga n'amalaalo gange temugamanyiwo gali so mu kiseera ekyo tebantegeera kati lwe bategeera mukaaku kati ensi lwetegedde mukaaku nti ye ebyobufuzi bye si bya mwoyo gwa lubuto si bya mwoyo gwa nsimbi bya mwoyo gwa ggwanga ate bwe tuzze mbululu buno obubaddewo nga sente tologanga amazzi ekyaddondo wano kumbi biliyoni zaali 3 si busaale nakulembera akalulu ako nakaduumira Kalona nanyamba nenkawangu sente biliyoni ne biliyoni zaali zitambula nze ne mwami Sempeewo meya wa Kyaddondo East olwaleero era kati avuganya kuba MP twakulembera akalulu ako bangi era bitwali twogerako nga abamu basooka obutangala bitegeeza nadamu ba political elite oyogere ku mwami Besigye nga tabitegeera butegeezi njogere ku bannange bamwami Lukwago namboze nga tibonne bakukitegeera nembagamba banaife tugenze mwami Mao wange teyakitegeera owulidde naye bwe twagenda olwaleero abantu bali happy okugaana okulya biliyoni 7.5 ezaali awo ku mmeeza osobola okugyamu 4 osobola okugyamu 5 ezaali ku mmeeza twagaana naye ensi netujajinga nga kiwedde nti kyali kirungi ogenda mu kalulu ako n'okuleetera Kyaddondo si kubaleetera mu nnyumba ya mubaka wa parliament naye lwakitula oba State House okugitwala Kyaddondo olwaliro abantu tebatandise okulengerako ewamwiru bwe kyali bakuba sekretarieti yange yonna ne bajja abantu 48 ne batwala na Lufeenya batwala na Galama ne batwala wano ku Summit View twamala tetubalina twakola kalulu ako Mwiru olwaliro is one of the best performing MPs nabagamba nga mumpe MP Mwiru kuba presidential material nabagamba nga mumpe Asumani basalwa kuba presidential material ne batutamu omwana oli Asumani waliendo kalukali kamusayi sente yali etologamu bwe kyatuuka ku Arua yeri yaliwo zone President Museveni nga ayagala okuyimiriza wave eyo yayimiriza mu by-elections ezaali 8 mu madistrict agenjawulo nagambye ezo tezikyabaddewo naye mu Arua mwe yali alooza nti mwagiyimiriza bakuba abantu bakwata abantu 13 babamenya amagulu ba Bobi Wine ba Zaake n'abalala bajja oluvannyuma nga tumaze okugusa akalulu ako naye kyenjagadde okutegeeza abatulaba nti biliyoni ne biliyoni ezaali mu kalulu ako kubanga ye Brian White bamuwa biliyoni 12.5 trillion record Tiperu bamuwa biliyoni 3.5 mwami Mulindwa biliyoni 4.5 Mulindwa omwogezi wano ne basibako buli hoteli mu Arua emmamba zavaayo
amagye gaavaayo poliisi zaavaayo grenades zaayaka amasasi agali live gaya abaafa mu makumi n'abamu teboogerwa n'olwaleero nenjagala kubuulya ku biliyoni ezo twagamba nti ekikulu kugusa lubimbi lwa bunonuzi awe lwalugukira twatusobola okuddayo kwapa abaali basigaddewo abananze Sula Kidandala ne Kata Moses ne munange mwami Mutema Derek ne Sebufu gwe twanunula ne bano bamukulu Nyanzi bwe obubbi mu manyo g'empologoma njagala kubulya twatusobola bulungi okwewogomako wabbali netugamba ndi kukasente ako Brian White ne mwami Museveni yaliyo ngandi tuweeyo biliyoni zaffe ezimala tukiveemu naye bw'okola bw'otyo musukulu bawala bange banagamba ki mutabani wange anagamba ki ekyo kyekitutwala kyekituwa essanyu ne mu Lubaga South olwaleero mu people power ndi happy ne contribution gyenkola so struggle ate era ndi happy ne ba people engeri gye babuusa embeera yes kitegeeza struggle wagitandika before the struggle abantu bonna ababuukidde struggle woli musaale mu struggle entonoke ze tezikira kwakayakala owulidde naye eri omugga gye gufunye abantu kati ne bakutwala Nile waava toyinza kakasa nti Nile naye singa otuuka awali ebiyiriro ng'otegerera ekitiibwa ky'omugga Nile awali ebiyiriro revolution wetuuse tandise okukola ebiyiriro abantu webategerera ekitiibwa kya flow ya revolution naye eri mu ntandikwa tebiba byangu tebamanya musaayi gwe muyiye tebamanya ngabo biwundu bigiriko naye bagamba nti ngabo nzira ogirabira ku ki so boogere bitono aboogera nti omusajja struggle abuukidde embuukire biki naye mpozi kyoyinza okutwalamu nti sooka njagala okutegeeza bannayuganda buli revolution ebaawo ebeeramu ebigireetera embeteza buli revolution gyevaawo yulukati ne munda mbibiina kati olaba ebirimu NRM n'emivuyo egimu gireetebwa n'abakulembeze bennyini ab'okutoka laba NRM gyo bwetegesa akalulu pulezidenti n'avaayo ku dakiika esembayo bategese voters membership registers kiki naga ndi buli muntu ajja kuba awo omuvuyo ne guyiika asobola okuba omukulembeze naye nga yavuddeko basobola okuba bakulembeze banne basobola okubeera abagoberezi n'abalala abakozi ba revolution nga bagivuddemu wano ku Kayiira Museveni n'abalala walingawo okwekuba Kayiira Museveni ne bajja balumba olubiri bagambye tulumbye omulala n'asigala emabega ate omulala n'amulinda mu kkubo n'amukuba okumuggyako bino ebyo bibaawo naye kyenjagala mugume kwe kumanya nti bannaffe abakutte revolution eyo tubawadde omwagaanyo okusigala nga bakyalina vision eyo nga bakyalina amaanyi ago ge bateekamu era kye nasiimye ku bantu b'e Lubaga bagambye ffe bannannyini revolution tubamanyi bagambye ffe omuntu gwe tumanyi nti alina obwesigwa obumala okulwa revolution mwoyo gwa ggwanga bamuyita Samuel Walter Mukakulubega ne banne balina bonna gye bali tujja kubawagira mu mbeera gye tunaabawagiramu si nsonga ate ne bagamba nti revolution yaffe tetuyinza giteekako gundi taamu tugiyita kapande ka for sale. Our revolution is not for sale. Our Lubaga South is not for sale. Uganda is not for sale. Kampala is not for sale. So abantu bansanyusiza bwe babusembere bankubidde okubalwaza essemu wanjagadde okwogera naawe sawa namba naye nga amasimu ganzita abasinkana ganzita lwaki bagamba sebo gwenywera bwe tumanyi kyoliko. So people power is for real. Ne wandi bade tulina mu hiccup tugende wali kakiiko k'ebyokulondamu ensonga yajjira mu kintu ekirungi mwami Mukaaku gwokulembedde akakiiko gwobanza emitengeetero gyako era katambula bulungi kaleese ebbugumu mu kibiina mu people power n'ekibiina kya NUP twasooka okulangira ekya people power abantu baava mu JEMA baava mu AND baava mu FDC abakyuka ne bakyuka abamemba ba parliament ne bajja DP block yajja namukukunya abantu baali basajja naye bwajjawo okusoomooza kwa mwami Museveni okukwata DP block yali eteeka okuba empagi sedduke ate nga kyogera nja kugimalawo bamwami Mbidde beewera bamaawo basiranda n'abalala twaga nedda tuyinza okubeera tukole
ekya NUP bwe kiba nga kyekize katuwerekere so NUP nefuuka empagirwaga kuba yovaamu ne presidential candidate era abantu ne bakkiriza mu bitwali tubagamba ne tubawa processes mwe balina okuyita ze tuyita eza candidate selection bwe twakyuzinga qualitative assessment okusinga quantitative olw'embeera gye tutambuliramu ey'ekicovid ey'okugundibwa tiyagaasi ey'okubeera nga tulumbibwa gano mateeka draconian laws ezitatukkiriza tugamba no tukitegedde presidential aspirants babakkiriza kukola consultations tukozese qualitative ne tunyonyola abantu qualitative bwegenda okutambula otambulira ku expression of interest n'oleta ne credentials zo bw'obanga oli omu kubayiseemu bwe musukka mu babiri tujja kukola kye tuyita harmonization mwesunsulamu mwekenyini nga waliwo arbiter bwe tumala ekyo ne batuwaliza nti tugyemu omu bwe tuba basukkamu omu ne mugenda ku kye tuyita vetting ng'erina criteria ya bintu 19 mu miteeko esatu ebikwatako ng'omukulembeze ne winnability factors zo ekyokubiri ebikwatako n'obukulembeze bwo mu kitundu kyoyagala okomandinga ekyokusatu ebikwatako n'obuwagizi bwo eri people power eri NUP ne revolution byali clear era nga bwogenda ali nga gwe mwami Lubega Mukaaku Samuel nga oba omanyi bulungi byebyo nja kubiwuuta buki buva ne munanga jjagezaako naye ndowooza gundi asingako kubanga twaka rekodi ye yeeyo era ekyo kyabadde twabikoze we bwagiddemu embeteza wabadde omuntu bw'ogenda ku veti bwe bakola harmonization tusooke ku kikyo okugamba nti debbali bakakiiko kuba twawulira so kwekyo kyali kirungi walina ng'ozigabira ba DP banno oli ayinza okulowooza bwati naye n'ekyokubiri oyinza okutula n'ogala Mukaaku anaalekawo Abedi Bwanika nga ze ate nga munne wa NUP gundi anaalekawo muganda we ng'ate yali kakiiko gundi anaakola ebyo bibeerawo naye ne integrity y'omuntu ebankulu naye ne wandibadde integrity ebankulu nze nange nakisiima ndi bwembanga abantu mufo ky'okakiiko kugenda mu maaso n'emirimu gyako ate kakati kitandise kubeera disruptive Mukaaku anaatuwa justice better order wabbali emirimu ne gitambula bulungi kuba revolution yenkulu si kwerowoozaako gweka oba mmwe mweka oba kukoza bibiina byammwe kyokka wabula strategy ne tactics so kyali fine strategically kyali fine tactics omutawaana wokka we gwali gulina okugira Mukaaku byalese abanze mu mazima n'oki n'obwenkanya tunaasigala nga tubikuumye ku integrity ye era gwe musaalaba kyekitala ekibadde ku kakiiko kange kenaleka n'abanziriira mu bigere era kyekibadde ku bukulembeze bwaki bwa NUP ne president wa NUP omukulu Kyagulanyi Ssentamu kati olwaliro bwe tugenzeeko abantu basanyukira nebaga nti Mukaaku kyeyaleka kyetugenda nakyo you express interest n'olaga credentials zo bw'omala harmonization process kati ngewaffe mu Lubaga zaakolebwa abantu ne bagaa nti Mukaaku ffe n'abeesimbye watusinzeeko okujjawo mwami Aloysius MP Lubaga yakkiriza ye yagezaako ate oluvannyuma ogaa nti nkibaddemu naye ate nze nja kulinda Lubongoya kyanaagamba akati kubanga nze ne tiketi byabadde ayogera ku mikutu nze ne tiketi nagigula dda baddeko okunsasula sente zange kati embeera eyo yaleetamu okusoomooza ekyokubiri bwe twagenze ku vetting yali nti olumala vetting nga ku vetting tukola nga international community bwekola ngoze ku international ku interview tukubulirawo sikowayo n'omanya naye kali kyekyazeemu basaba bavetinga ne babasaba results zonna tewali kuzoogera muntu omu yalina okuzifulumya sekutale geno ate ekyo nga kyafuuse kirala omuntu n'abeerawo tamanyi bubonero bweyakozeki wabula Katonda yatuyambye nti abadde mu nkola yange immediately olumala kubanga oyogera be bakuveeti oteekwa genda ne abo ne bagamba tukuwaddeko 5 wano tukuwaddeko 9 ne bazigattirawo ne bazikuwa ekibaddewo kati weeks 3 abantu tebafuna results zimalayo wiiki n'okuva ezavuddeyo tewali azimanya officially okujjako
olw'okuba nti bali abali kakiiko mikwano gyaffe kati nganze bambuulirirawo omu yampaana mu 5 omulala ku 5 omulala 46 omulala yampaana mu 9 omulala yampaana mu 8 so ku bantu abana abanveetinga ezo ze bampa ku 5 kakali ngate bannange bano balozi yasina nabo balina okumanya bo bafunye mmeka kuba babuziza ku 2 naye kyasinze okukola obuzibu ebyo twabitegedde informale ne tumanya ne lists ne zikolebwa electoral commission ate ekiro ne zikyuka nga zigenze wa sekretary general so embeera eyo eteekawo okusoomooza kw'amaanyi ku bwerufu factor omanyi tuli banunuzi tuteekwa okukola bye tukola byonna nga tebiringa byenaale bibeere mu bwerufu bibeere straight bibeere byamazima tuteekwa okukola bye tukola byonna nga tebituteeka mu mbeera egamba n'abaana abajja bafaanana n'aliwa n'oli kakati abamu ku ffe ba designers ba supporters ba surrogates ba revolution tetusobola ekyo kukitwala lightly bakibeera erubaga oba oli abanabuuza bwebaba tebagiwadde mukakuba n'agiwaani nga muwandize bw'obanga kuba presidential candidate mu people power nenu tobuwadde Kyagulanyi ogenda kubuwaani olaba embeera eyo kubanga alaze bwayiwawo omubiri alaze kyasobola okukola ne wano bwe kiri abantu berubaga bakubuuza sebo ono agenda kuba mubaka waffe twagala ddoboozi mu parliament twagala leader twagala revolutionary leader bw'oba towadde mukaaku ugenda kumwani questions ezo zijja naye ebyo si byange byakuddamu bya bannange nze kyenyinza okugamba abantu be Lubaga the revolution is not for sale Lubaga South is not for sale Kampala Uganda is not for sale twagala tugende nga tugamba nti tukyaye corruption mu waffe gye tuva tetuteeka waate kadaala ka corruption kulinnyirako tukyaye abooluganda abako n'ab'emikwano ewaffe gye tuva tetuteekawo kadaala ako kulinnyirako tukooye abantu abatunyigiriza ewaffe gye tuva tetuteekawo kadaala ako twagala tugamba abantu twagala kununula gwanga mu revolution eya Namaddala not a mere change of guards tetuteekawo kadaala bamuseveni ke baateekawo kukola ekyo kyennyini kulyamu bantu lukwe so ebyo bye twetaaga and be sure Mukaku is going to give you that. Oli wabaddewo obwenkanya mu kuvetinga mu process y'okuvetinga mu kakiiko ke walekera abasajja wabaddewo obwenkanya nayogedde da processes ezasookerwako zaali alaali obuzibu bwonna bwabadde mu managing results transmission of results ne final declaration kino kitegeeza kirije nze oli ambuli kwebibuuzo baali batubuuza byebimu ebya veti mwami Lubega swageno wagitandikirawo ambulire mwaba baali badde besimbyeko ku Mukaku ali asinze omwami Lubega mwami Kyagulanyi omuyambi otya n'okumukwata ku mukono bulale omuntu ambulire eyasobodde okunsingamu ekyo mwami Lubega ndiye amaanyi ku ground ogalina batuyita ne mu harmonization nga nze sisombye muntu n'omu ng'omulala asombye aba placards naye bakansala bukanga Lubaga ku Lubega ye yali embeera yokka kakati abo bakulembeze siina posta zempanisa nti oba bwezi n'endala zempanisayo baziyuza naye ng'amaanyi gakola ki weegali kati mbulya nti oli yansinze mbulya mu vetting we bambuuliza nti oyina okusoma kukwenkanawa ne mbaga nina diguri 4 ate nga bannange bonna balina diguri emu abamu ababiri balina diploma kati oli aŋŋambe nti era oli yakusinzaawo bwe binaabanga byampunanga ebyabadde mu bya Jose Chameleon ndowooza awabeerawo obuzibu era tuteekwa okubaako kye tutereeza ku struggle nga bwe kubanga ebya Jose Chameleon bamubuuza eddiini yo sebo mwami Mayanja eddiini yo gwa n'agamba nti okusinza ku report scorecard gye batwadde n'agamba nti ndi mukatoliki ne bamuwa 3 ne babuuza omulala eddiini yo n'agamba nti ndi musiraamu ye ne bamuwa 8 kati eyo embeera eyinza otuleetera okuleetera struggle okutengeeta ate ekintu ekyandibadde kiki kirungi so muganda wange Mukaku olinga ayemulugunya agamba nti tebyabadde kubanga byonna ebisaanyizo bye boogerako wabadde naye obudde obusikyabulina obwemulugunya sikyabulina wabitadde
obudde obwemulugunya petition nsobola ogiteeka naye siina budde bugimalirako twamaze okulaba ba local council candidates wano omwami Jose Mayanja yateekayo okwemuluganyako n'okusa n'ebyali asaba bali clarifying twawudde bulizi tuzzeemu okuggulawo twawudde bulizi ate okuggulawo kubaddewo era bagaddewo. You don't do that. Tokyusa goalposts ng'oli makati mu process. Ekyo bakwano bange bagenda kukikola batya. So nze nsaba president waffe agenda okubawa 10 omwami Kyagulanyi Ssentamu to be himself. To be himself. Revolution zino bwe zijja abantu bonna bakola ebintu ebiri sabuvati oba bakola ebintu ebigyonoonera batera okumalako mu revolution ya Museveni bo balina akannya ke babasimiranga naye ke bayita akafundo twekite twandyagadde naye we must clear the revolution of such impediments. Tuteekwa okujja mu revolution tugigire mu kkubo enkonge zifaanana bwezi bwe kitaba ekyo revolution bwe collapsinga nammwe ba mwoyo gwa ggwanga ebakola ki ebatwala kati mwami Kyagulanyi mwoyo gwa ggwanga Samuel Walter Mukakulubega mwoyo gwa ggwanga eyinza otutwaliramu bwe tuba tetwegendereza obusungu bw'abantu okubeera nti revolution yaabwe tumaze ne tugiteekamu embeera y'ekiguliriro embeera ya ani amanyaani embeera eyo neetuuka neetukola ki neemalawo revolution naye nsuubira nti mukulu Kyagulanyi n'abakulembeze nga bamukulu Mpuuga bajja kubeera steadfast okulabira jala kyenvudde ngamba nze siina budde obwo nja kugenda mu maaso n'okuvuganya ku bamemba ba paalamenti ate bwe mu kuvuganya obwamemba ba paalamenti obwo pulezidenti wange ye Kyagulanyi Robert Ssentamu ate vehicle yange ye people power akabonero ndi waddembe okukyuzinga ku independent oba okukyuzinga ku kibiina ekya DP block yembaddemu saagala kutagaatagana DP block ekyalina vehicles zaayo ze nali njagala ne mu kifo ky'okudda mu bino ebyabakira balama kwe tuba tutwala ku bibiina ebyo kwe tuba tukola ki oba ebyaba kibalama bitutadde nabya awazibu biseemu ka momentum naye katusubire nabyo tunaabivuna so kati ogenda kujjanga independent teri ndowooza nze mu bibiina bya DP block omukago gwa DP abantu bakimanyi si kyekibiina kya DP wabula omukago gwa DP gulina ebibiina ebyagulimu era fenna tubadde tugweredde mu kabonero kali akanu era mu revolution ya people power so people power n'omukago gwa DP bikyali rich okuyamba omuntu obutajja independent ate n'okulaba nti tuggusa olutalo luno omwami Jose Chameleon enkya akola nominations ze ndowooza ye sinaba kwongera kumulaba ku makya gano era naye abadde agamba nti DP block people power bigagga nnyo okutuwonya ebizibu n'emitengeetero egiriwo negiyinza okujjira mu mbeera gy'oba weesimbyewo oba nga independent oba muto ku ekyo agenda kusalawo naye zo kubanga batandise okubeetinga emikono gye kati abuzaayo okuza kuteekayo kabonero okwana akola ki okwanagira naye nga pulezidenti we ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era nga framework mwajjira gye bayita people power obadde obuuza kyuvula ba red wano eri very dominant white eri very dominant green ne blue ne colors endala nazo ziva mu bibiina ebyenjawulo bwe tubadde tuli so red white ziri very dominant kubanga ekyo Jose akikkirizamu ate Jose yasanyusiza yagambye nti bwe yalaba okunyigiriza okwali mu creative industry yasalawo n'agenda alwanirira abatalina ddoboozi mu biseera ebyo bwe baali abannayuganda bennyini ku bakongo n'abantu abalala yagambye nti bwe yalaba okunyigiriza okuliwo ku bannayuganda yava ne ku bantu nga abadde batufugidde emyaka emingi ba pulezidenti n'asalawo ati ne kati awulira nti bannakampala beetaaga okununulwa n'obwa meeya buze n'agenda ewa solutions so si kulamentinga oba kaaba bukaabi ku bintu Natumaliriza abantu bagamba lwaki opposition tereeta muntu omu kuba meeya tuba twagala lwanyisa nakyemalira muleese Naggayi oli aleese FDC aleese Lukwago bano baleese gundi Wagadi muleese Chameleon lwaki opposition tuba twagala kugoba nakyemalira tetuleeta omu
ekisooka nakyemalira yalaye. Okay. So olwaleero obwa nakyemalira si ye Museveni naye Museveni byakiikirira olwaleero bikiikirira obwaki obwa nakyemalira byanjawulo obwa nakyemalira si ye Museveni kuba busobola okubeera mu Amerika n'awala naye olwaleero mwami Museveni byakiikirira bikiikirira obwaki obwa nakyemalira efuga bbi n'okugunda bannansi. Mu Kampala wabaddewo phase ey'okwogera ku bizibu bya Kampala. Waliwo phase egamba noga tumwogera ku bizibu bya Kampala nga bwe twalina bameeya abajjajja Bosco abaaliwo. Naye phase bwe yaduuka tuteekwa okwogera ku bizibu byatandika ne Alhaji omugenzi Nassantege Bagala nebijja ku Sebaana kakati ne bijja ku mwami Lukwago bwe nakulembera campaign ze nemuzaayo. Naye ate kati phase we tugenze y'obununuzi obununuzi buteekwa okujja ne solutions. Awo ne bwe twalide mu vetting abavetinze mwami Mayanja Yosefu bakizudde nti mulungi nnyo ku manifesto ye eya solutions. So biteekwa okujja ne solutions. Nange njagala okugatta eddoboozi lyange okugamba nti mu bameeya bonna abeesowoddeyo tetujja kuwa meeya just kubanga tumuwadde, tujja kuwoya asobola okutujja we tuli okututwala ku mutendera omuki omulala. Mwabo nze gwe nalabyemu bamuyita Jose Mayanja Mr Solutions era ntuga nti ekibuga kati kibeere kyani kya Mayanja. Okusoma kwe kuyinza okwasi kwe kusinga okwabalala obukugu bwe experience eyinza okwasi yesinga ey'abalala naye agenda gyatuwadde eya solutions gyayagala stalemate ibaddewo zibadde zijja zibeerawo wakati w'omuloodi n'olukiiko lwe wakati w'olukiiko ne technical wakati wa city council n'abantu n'osanga nti ekibuga ky'abantu ate abalala bali bize bali mu kugobamu bantu baki balala bali mu kubookerera bali mu kukola ki. Twetaaga omuntu alina solutions. Twetaaga omuntu ali exposed local and international. Jose kyatuwa kubanga akuwa asobola okubuulira ebibuga byalimu ne mukyala we ng'ebye Vancouver n'awalala asobola okubuulira byalabye abadde ambasada wa bino ate kitumulabyeko akkiriza okukolera mu ttiimu. Ekyo ne Alhaji yakirina ne mwami Sebaana okukolera mu ttiimu naye osanga ati tebakipafectinga kututuusa ku lyengedde. Twagala twongererezaawo naye ate ne bajjajja Bosco abasazeewo okukola domination eri abantu n'okubagunda nabo tubayigirize osobola okutwala abantu mu maaso nga tobagunze, osobola okutwala abantu mu maaso nga tofuuse mutamanya ngamba, osobola batwala maaso nga toteddeyo mbeera yafuga. Sam tweyanze naye Lubaga kiri kitya ku ground. Lubaga ku ground tuli bulungi nnyo gemasimu gerugali getufunye be bantu abuli omwagamba biki bino bye baakoze ate si Lubaga yekka. Omuntu wa Arua alowooza nti Lubaga South emukiikirira. Omuntu we Busoga alowooza nti Lubaga South emukiikirira. Bano okununulwa kwayo nga tuleta ba MP abaayo aba Lubaga South Mukaku Samuel Walter mulwanizi w'eddembe ye yagenda n'akulembera ttiimu ez'e okugendayo. Therefore eddoboozi teriri bubenzi mu nsalo za Lubaga South wokka nerine beyond naye nga mu nsalo za Lubaga South abantu babuuse bakoye embeera eno ey'okuwoza mumpe ngende ndyeko mumpaka lungende nkuuma ekifo kya gundi oba kambagule ngende embeeyo eyo bagikoye baagala muntu anaabawo eddoboozi anaabeera leader mu parliament anasobola okwogera ku parliament so si kwogera mu corridors oba mu bannamawulire ebbali ate oyo anaasobola okuyiwawo omubiri ng'abantu b'e Lubaga banyigirizibwa si kuddukira mayuuni oba kugenda myala kati oyo gwe beetaaga ku ssaawa eyo nekira anaakuma revolution ekulembeddwa mwami Kyagulanyi Ssentamu nga eri intact nga tabulawo na kugenda kugitunda mu basale oba okugitunda mu mama muhoozi oba taata muhoozi oba bajjajja muhoozi kwegamba ekyo abantu b'e Lubaga tajja kubulawo kugitunda mu basale ekiro emisana oba enamunkekeera tajja kubulawo kugenda kugitunda wa mama muhoozi oba wa Natasha oba omulala tajja kugitwala mu bannaffe bwe tugamba nti wa taata muhoozi ate nga yoyo gwe twagala okugjaku ebyo byebintu
bye nawulidde ate gwe bawadde kaadi ate ali mu yero ate ali mu biki ngamba asaana kwennyonnyolako kuba entambula z'abantu baziraba ekyo si kyange nze ndi candidate nga kiba sivo okubeera nti sinze mbyogera naye bannannyini mulimu abagenda okutuwa bo basazeewo era babuusa ku ground kwoli amin tweyanza nnyo tweyanzegewo tubadde ne Samuel otamuka ng'atubuulira ekigenda mu maaso ebintu ku ground kwali ekituufu kyo ku ground kwali mugezezzaako wano nentegeera amaanyi g'omusajja so ensonga bwe zityo bwe ziri mwangambye munoonye mumufune bwetyo bwe tubadde mwebale nnyo tweyanza nnyo tweyanzegewo Samuel katutusabire lubaga munene naye ebizibu bye lubaga bingi wetaaga obakolera bino ebyotugende tulye simanyi mujje tulye mukyusa simu muti ebintu ebyo lubaga babikooye mutulye ffenna simanyi mujje tulye kandyeko kambagulengene embeeyo mumpengene nkuuma ekifo kya gundi awo abantu bavuddewo myaka 15 tubadde west kati baagala mubaka baagala leader mu parliament baagala leader mu government baagala leader mu government baagala n'abawedde oboozi anaabayiirawo mu amen nenga Kyagulanyi kyali president Kyagulanyi ye president wange okujjako nga yeetuusiza mu kiseera nga takyasobola kubeera president naye nkakasa nti akyali